Alright, oli butereevu ku mukutu gwaffe ogwa Isamero News Yugi, oli otyano gy'oli yonna gy'osinziira, weebale byeweteekateeka genda ku Ssekukulu. Njagala basaba mikwano gyange mugendeeko mu byalo bannange, mugende mu byalo abantu babalabeko, balabe bwe mukyuse, balabe ensimbi ze mukoze, ate nammwe mulabe embeera bw'ekoze eki bw'ekyuse, kubanga ku luli bwe nagamba abantu nti eggwanga lyaffe likyuse, abamu tebaakitegeera, badda ku mukutu kuvuma buvumi. Kale nkwaniriza nnyonnyinira nze Sir Simon Muyanga Lutaaya. Abantu baffe bw'obagamba nti eggwanga lyaffe likula bawakanira ddala olw'ensonga nti abantu abamu tebafuna budde butambula mu bitundu byaffe kulaba amawanga gaabwe. Ekyokubiri, abantu abamu tebamanyi kye bayita development. Mwami Besigye, President Museveni abadde aginnyonnyola nti development kwe kukola ebintu ebigasiza awamu abantu. Kati ebintu ebigasiza abamu abantu oluusi oyinza obutakiwa kitiibwa olw'ensonga nti gw'obeera oyagala ebyo ebikugasa ggwe wekka. Naye ffe mu nkola yaffe ng'omuntu obeera oyina kunoonya okusooka ebyo ebigasiza awamu abantu, ebyo bayita development. Katugeze oluguudo lwammwe lutambula lutya? Bw'oyagala ogenda ewammwe oluguudo okuva e Kampala paka ewammwe eyo mu Masokolo lukutuusa. Bw'oyagala okujjanjabwa ng'oli ewaffe mu kyalo e Kaliro, malaria, basobola okuba nga balina obukebera omusaayi. First of all, is there a unit where they can check from? Ebyo bye bibeera ebitonotono ku muntu wa bulijjo. Naye omuntu wa bulijjo eraga nti amazzi gaakima, ne beetaaga amazzi ne bakima, ne bagenda ne badda eno. Ffe we tukulidde ng'ogenda ku mazzi bakwerabira nti agenze ku luzzi. They forget you. Musimba ebidomola byonna gy'obeera. Mukama yampa omukisa nti nkulidde e Busoga ne Buganda. Ni Buganda yiya ng'ogenda ku luzzi amazzi twalinanga okugawa ekiro kiramba nga ku kyalo kuliko abakuuma oluzzi waleme okuba abajja okugasa n'ekiro, waakiri ku makya gawere buli omu afuneyo ekidomola. Ku kyalo kuno kwe nakulira wano e Lugala e Kasawo, today abantu balina amazzi ag'emidumo nga you self control, amazzi gali wakaawo. Abantu balina amazzi aga nayikondo ge basunda ewaka. Abantu balina amazzi aga shaduufu. Wano mu kibuga ndabye abantu abasinga obungi beesimidde. Temuzisa shaduufu ezo wansi. Okubanga alina amazzi agamala tasasula kasita afune miliyoni 2 ezisima shaduufu gava wansi ne gamukolera. Kale bwe twogera ku development y'eggwanga lyaffe, ebyo bye tuba twogerako. Bannayuganda abamu tebatambula, ate abatatambula batukooya kubanga baleekaana nnyo. Tebatambula, tebamanyi bigenda mu maaso, bwe tubibabuulira batuvuma buvumi, tebaagala kumanya nti ensi yaffe ekulaakulanye. N'ensonga n'ekintu development, abantu abamu tebategeera kiki ekitegeeza. Kulinga traffic jam kati. Traffic jam w'omu Kampala bamupimira ku ddakiika. Tekitegeeza nti emmotoka tejja kuyimira oyita mu buyisi, nedda. Ojja kuvuga emmotoka yo mu jam oyimirire, naye tubala sekondisi z'oyimirira mu jam olyoka olinda ebitaala okukuta. Jam bw'aba mutono zikendeera. Katugeze bwe yanditadde ekigere ku pedo ne mulindanga jamu waffe oli ow'edda ge twabeeranga naye n'omuva nako n'osumagira n'okusumagira, tetukyakikola. Dakiika 3 kati babala nti emmotoka esikattira
ebimba birana mu seconds 30 to 40 seconds. Kati ekyo mubamanyi mubasoma ngaffe kikulu nnyo. Reduction in traffic flow by 40 seconds is a very big thing. Naye gwe tokireka jaamu ono gwenda ba mu Kampala emmotoka zeekwata naye zimalawo sekendi 3 ne zitambula 2 ne zitambula wali twerabiranga. Kyamukisa mbite ennaku zino sikyavuga mmotoka naye nga wali bwe nalinga ngivuga ng'ebyo mbifiirako ddala. Kale development bwetyo bwebeera. Era bo bannaffe abali mu gavumenti b'obuuza mbu bagamba protecting the gains. What are the gains? Okukendeeza mu that space mu traffic is a gain. Naye gwe tosobola gitegeera kuba kyosuubira okulaba oyagala kulanga gavumenti ezze ku kyalo ewammwe ne basimbye abantu layini ne bagaba emigaati ne bagaba soda ne bagaba omunyi ne bagaba sukaali. Ebyo tebikyadda. Ensi eyakola ebintu ebaali bagiyita Libya. Gaddafi yateekateeka ensi ye nga buli kimu omutuuze bamuwa kiwe. Weze emyaka 18 bakuwa ennyumba bakuwa ebikola byonna, oyina gaasi gwofumbirako buli kimu. Naye abazungu baamukuba. Gavumenti bagikuba ne bagiyiwa. But is the only man mu byafaayo akyakoze ensinga ew'omutuuze buli kintu. Sukaali munnyo bapima bagaba bugabi ne bagabira buli bantu. Nti eno wiiki yagaba sukaali kilo 5 sabuuni emiti 2 buli kimu, you have everything. Naye nabyo byabalema. So tuteekwa okweyigiriza okumanya ebintu bino n'okubiraba. Twetaaga emirimu. Nabaga nti mu America, in America ebintu ebiwa omuntu oba president bitono nnyo ate ebimu bya busiru. Mu America bayinza okulonda president nga kye bamwagalako kwogera waayimiridde ku by'okugyamu embuto. Ono omukazi juze yagwa mu kalulu yaani ye Kamara yali awagira abakazi okugyamu embuto ng'agamba nti omuntu bw'aba kintu kiyingidde mu lubuto lwe kibanga mmere. Emmere eyingira mu lubuto lwo ne yeekyusa n'ogenda mu toilet n'ogijjamu. Mu ngeri yemu nti kale n'olubuto li bw'aba afunye olubuto lw'atayagala, it is very simple, agenda aluggyemu. Eyo yali democratic position era nga kimuweesa obululu era bangi abaamwagala olw'ekyo. Ebisiyaga naye nti ebisiyaga it is okay. Ayagala okuyingira mu maaso ayingire, ayagala okuyingira emabega ayingire, ng'eyo ye position y'ekibiina ekyo. Only that nga bw'olanga kya busiru nga kidetermininga akalulu. Kati ye Trump n'agamba no, Trump is a moralist. Ow'ekkanisa ye yaba Presbyterian. N'agamba ekyokugyamu embuto no takiwagira. Ekyebisiyaga takiwagira. Kati abatawagira ebisiyaga batwala Trump. Abawagira ebisiyaga ne batwala Kamara. Eyo ensonga emu erondesa omuntu mu America. Ensonga ey'okubiri mirimu. How many jobs have you created in your period? Era bagikubalira Abamerika bagibala nti muyango oyingidde mbwa president nga Abamerika akakadde kamu bali ku mirimu. Wuuno tulaba ofuluma Abamerika 300 be bali ku mirimu. 7 gyose genda luwera tetuliddamu okulaba otukoze bubi. America will never forget you because of that. Kyokka bw'obanga ogyongeddeko nga wasanga emirimu miliyoni n'ofuluma nga balina miliyoni emu akakadde kamu n'ekitundu obeera okoze. Babala bati emirimu mu gavumenti gyetonzeewo. Babala emirimu okusinziira kati nga ku Mwami Museveni bwali. Mwami Museveni ne General Salim Saleh bamaliriza okuzimba factories 34 e Namunkekera. You need to go to these places. E Namunkekera wano e Luweero waliwo factories eziwedde okuzimba 34 nga zikola ebintu byanjawulo. Waliwo factory ekola tiles. Ezo tiles zoolaba kati zoogula akabox emitwalo 3 wandibadde ozigula emitwalo 6 oba 8 oba 10 singa zibadde ziva bweru. Kati mu Uganda tekyayingiza tayiro. Kutya ngo zaagadde nze
nafunako tiles ze China, the Chinese brand nga ziva China zirimu ekimuli bweziti naye oliyanga nti tiles zaawa neza Uganda eza Goodwill ziri far better than the Chinese brand. So ne bei neka kati gozimbye akayombako ne katoyi n'oteekamu tiles naye olw'obuwuta n'obunafu bw'obwongo tomanyi nti bei gye baguliddeko tiles eri wansi olw'okuba waliwo factory ya tiles mu Uganda. Omaze okuzimba akatayiro k'akayumba n'oyasama n'obuuza mbu what are the gains, protecting which gains, oba muwutta. Ebyo byonna biri mu bye bakola. Tiles enamunkekera ate namunkekera si wala kiri wano, go and find one gye bayita industrial park. Ekyalo kiramba nga kirimu makolero gokka, amakolero 34 34 minimum ey'amakolero ago ey'abakozi be bakozi 1,000 buli factory, abakozi 1,000 factory 34 oba n'abakozi 3,400 abo baba bafunye emirimu. Abantu 3,400 is not a mean achievement. Buli mune bwaba afuna 3,300 ng'atereka 10,000 babalirira omwezi batereka sente mmeka. So basebo ne banyewo njagala ebintu bino tebyetaaga Museveni, kubanga Museveni oba twagala oba tetwagala ye ebibye biwedde. Museveni has done his part. Museveni takyalina kyegomba kulya nti bandeetere ku nkoko ate obalaba mu abanaku muzirya ennamawojjolo muzirya wano embizi nnya nti agenda gamba nti ki bamuleetereyo omuwala akaddiye ne bw'omuleetera omuwala univasi akyasobola omutambula eddakiika 3 kubanga ebyo tukolera ffe abavubuka kubanga osobola okwana nti Museveni ayagala kugendako mu America kati olaba takyayagala avuma n'abavume. Those fools there, those idiots avuma bavume yabakoowa. Gw'oli mu kulwana kutunda ttaka lya kitaawo ofune visa ogende mu America. Museveni does not struggle to go to America. So Museveni byeyeetaaga mu nsi yaffe biweddeyo. In fact ffe twetaaga Museveni okusingayo bw'atwetaaga. He has done his part. So wane namunkekera factory zikola amasuuti abantu labambadde obulungi okitegedde bintu bingi ebikolebwa mu kifo kimu. Negomba nti singa namunkekera bamuteeka Busoga omuntu yekka alina right ye complaining ku government eno ye Musoga because ebintu ebisinga obungi ebinene byonna biri walala. Ezo factory abantu abo 3,400 abakola mu factory ze namunkekera singa ebintu ebiba biri kalira ewaffe wallahi abantu 3,400 kitegeeza ewaffe bateri muntu atalina mulimu. All the Balamoji will have jobs. That number is enough. Life will change. People will enjoy. Baana bajja kusoma. Naye Museveni yabiteeka gye yalwanira. Njagala kusaba singa osobola okyaleke namunkekera. Kiki batakola? Factory ekola wuzi, factory ekola tiles, factory ekola what is not there, ekola textiles, engoye n'ebyambalwa n'ebirala. Era omusajja gwe bayita General Salim Saleh muganda wa Museveni asiiba eyo. Era Salim Saleh ye yatonera aba invest ettaka lye namunkekera bakolereko ne baga nti yabba ettaka naye yafuna ettaka ne balyawula abatuuze ne babawa. Era okubakakasa obwannannyini nti factory eno tegenda kulya ttaka lyo buli omu ne bamuwa ekyapa. You can look at that video. Buli omu n'afuna ekyapa. Katoyinza kwasama n'oŋŋamba nti eyagabira omutuuze ekyapa akakasa obwannannyini bw'ekyapa ate ye mubbi w'ettaka. Kitegeeza nti obwongo bwo wafuluma tonnawera. And it is normal. Tulina abantu bangi nga wafuluma tonnawera. Abamu babayita premature. Ne waliwo n'abatali premature n'omalayo emyezi 9 mu lubuto naye nga Katonda construction y'obwongo obwo yali ekyabulako. Bano bannaffe abali mu opposition aboogera ebyo tebabyogerako. Abali mu opposition ya toliwulira nti opposition ya Uganda esituse egende namunkekera erabe ku factories zino zaga nti bazizimbye
zikola amapayipu, zikola gyeziri. First of all, bwe ziba gyeziri ziri ku mutindo ki? Bw'omala omutindo zifulumya ki? Because that will be good opposition. Ekyokuna, tukozesezza ssente mmeka okuzizimba? Nsanyukira nnyo opposition singa ebuza cost that maybe twaspendinze ssente nnyingi okuzimba factory eno, twandispendinze entono naye tuyinza kuvuma buvumi. They are protecting the gains. Gains ziri luddawa? Musajja agende simanyi kadingo n'ebirala. That cannot work. Genda kenna mu nkekera leero njagadde nkwetoolooze. Obiraba? Olaba namunkekera? Olaba factory? Buli factory gibale nti erimu abantu kale 10 bokka. Be bantu 3,400. Abantu 13,400 obalaba? Laba bibyo. Let kamera ogiraba bwe kutwala byo n'obiraba. Factory za 3 omulimu ogukoleddwa General Salim Sale anajjukirwanga ne bannaluweero abalekawo ettaka eryo ne bakkiriza abamu okutunda, abamu ne bafuna ebyapa eby'obwannannyini bye baasigaza nti bagenda kubeerawo paka baali tebalina byapa. Kubanga kyesitegeera mu bantu bange, omubbi ayagala okubba n'akugulira kufulu n'akuleetera, does it work? That a thief will bring you a padlock? Nti abagala Salim Sale ayagala okubba ettaka ly'abantu endamunkekera alimazeewo Nakaseke nga bwe mpulira ono Lutamasiru ng'ayogera n'atambula mikutu ku mikutu oyo mwitani Lutabusiru obwereero oyo sajja tekayina njogeraako. Ate tayinza kubanga ayagala kubabbako ttaka ate n'abayamba okuprocessinga ownership by getting you ebyapa ebiri over 250 ebyawula nti lino ettaka lirye tekulyalikayanira, teryakayanira ttaka lya Salim Sale. Naawe nobala neryo nga teryakayanira liryo, jjajjawule yakulekera, you have everything. So njagala kubasaba nga temunnagenda na ku bya Museveni, temunnagenda ku bya NRM, find time mufune obudde mugende mu bifo bino. Genda kenna munkekera wano okebere abagiso abali Embale. There is an industrial park in Mbale. Museveni agitulaga bazimbye amakolero, yagamba they 20 something in Mbale industrial park. Genda ngoyogera Olugisu, Mulembe, Mahuwa, Gasira, nguyingira mu factory 34 yangwe Namanve. Factory ziri Namanve. Ebintu ebisinga kati bye mugula no bikolerwa wano mu Uganda. Tampeko, sowaani ez'ebbumba, amagiraasi, zitayiro, biki byonna bikolerwa wano. They are made here. And because biri wano bikolerwa wano, beeyi yabyo eri wansi. And because beeyi yabyo eri wansi, neeyalinga omunaku edda asobola obbigula. Sebedda ffe ebulamu oyinga nti oya oleete sowaani ya kawule. Sowaani ya kawule ebulamu okitegeeze sowaani ey'ebbumba. Naye ng'ogikutema nti oleete sowaani ya kawule, ojja ogikutte ng'akutta omugole, sowaani ya kawule ate nga ya mugenyi yekka. Tudde genda olabe melamine ali buli we mwagala, sowaani za melamine zijjudde. Esowaani ja kawule tokyagamba kuba omugenyi azze oggyeyo kasowaani kakawula ka bbeeyi eyinaka. They are all over. Neewe yazireseeyo. So we have come from far and we are far. So njagala kusaba mikwano gyange abali ebweru wa Uganda kuba bensinze okwetegereza wano ku mukutu guno nti abasinga mu ludda okubeera mu Uganda ebimu temubimanyi. Naye njagala kubasaba obanga oli mune if a Ugandan toba na kutya kwonna, komawo mu Uganda ojje tukole onyumirwe. Abantu bali mu kugula mataka, bavudde mu mayumba ag'essubi, bavudde mu mayumba ag'enfuufu, tayiro zibali kumpi, abantu bavudde mu masomero ag'ewala okutambula engendo empanvu, abantu tebakyabonaabona nnyo lw'amazzi, waliwo ebitundu ebitannatuukibwako. That's natural, but what is the percentage? Olinanga nti ebyo byonna
over 40 years over 40 years byalina kukolebwa mu mwaka gumu. Can you become president of Uganda and in 1 year gwokoze ku masomero, okoze ku malwaliro, okoze ku mafactory, okoze ku nguudo? No. Fabagenda up country nali Karamoja some 2 months ago. Go to Karamoja and find out. Waliwo ebikoleddwa. Enguudo abantu okuyingiza ensimbi. Buuza abantu akakadde k'essente ke baafunye aka PDM. Nange neegomba okugenda mu layini ya PDM. Naye gavumenti ntekikiriza nti neetaaga akakadde. Naye nga you need that 1 million okugula oba mbuzi oba nkoko nsobole okulunda. Naye gavumenti esobola kamba because balaba nga ndi mu level eri waggulu. So ladies and gentlemen, naddala bali ebweru mikwano gyaffe, eggwanga lyaffe likyuse, eggwanga lyaffe likuze. Our country has changed. Our country is nice to live in. It is nice to see. Ate ebintu ebikoleddwa tebigenda mu nsawo ya Museveni. Kuba Museveni abazimbye ekisaawe Hoima, bw'aba agendera kitula akiteeka mu nsawo. Bwe bazimba industrial park Mbale, bw'aba agendera kitula nga nnyuse, agenda bitika ku kabangali nti ntwala factory. Bw'agaba ssente akadde ke bawadde abantu obukadde 3 miliyoni ya PDM baziwadde mutabani we Muhoozi. Bwe bakoze oluguudo kati nga bagenda okola expressway Jinja tu Kampala tu Jinja, oluguudo olwo lugenda kuyitako Natasha yekka. So ebimu as a country tuli mu politicking yono. Museveni kyeyavudde ku luno abafulula bonna, kubanga Museveni kyeyakoze b'opponenti be ku mulundi guno bwe butaboogerako bwe butabafaako tabalaba point zaabwe teyazoogedde nako. Museveni has not politicked this time. Ayogedde development, ayogedde focus. Ebintu bina: sente, kuteeka mu bantu sente, cash, emirimu, jobs, okukola obugagga, wealth creation ne development. Temuli bya opposition. Oba oli wa Nuupu oyita mu luguudo olukoleddwa obulungi, oba oli wa FDC weetaaga eddwaliro bwe liba lizimbiddwa. Bwe tuba tugenda okola omupiira ffenna ekisa twadde tusaakaanye. Sente zikoseddwa okutereeza Namboole, Hoima n'ebisaawo ebirala. N'eggwanga lyaffe lino okulaba nga ebintu ng'ebyo babireeta wano. Africa Cup of Nations, AFCON, n'ebyo ne babireeta wano. Tebamala gabala. Babala ze bayita peace index mu ggwanga eryo. Emirembe giri gitya? Nti bamaze emyaka kati ya 10 teri kwekalakaasa kwonna kwogamba nti was a disastrous protest. Ne balyoka babireeta wano era bajja ne bavuga ebintu byabwe, ne bavuga, ne bazanya emipiira, ne bakola byako, ne baddayo ewaabwe peacefully. That is not a joke. Toyinza kuwasa mwawasa mikutikka mannyo n'otugamba nti there are no gains, nti toyina kyolaba. Agendere sajja bannu muli kukola asaanyirira ngono gwe mwabaddeko nga muli mu Western Uganda kwe muddukira. Ate bwe mubuuza omusajja mbu what gain is protect. Ebyo Museveni bw'ali bagenda tagenda bitwala. Ewulugo smoothire byagenda okutwala bibagamba enteeze loza olana bino ebirawo bye mumuwa ku mikolo tagenda bitwala, teeka terimukkiriza. Byonna bye muwa nti bamuwadde engabo, bamuwadde simanye effumu, all of those are government properties. Bwali bagenda ino bireka babiteeke mu jam ng'ebyafaayo bya mwami Museveni yali ali bukulembeze. We must on our own mind about our own country. We must love our country. Nze sina kyembasaba kirala mwogera ne mutuvuma ne mukola ki. Nze nabaga nti I am free because I work for no one. Sirina gwe nkolera, tewali ansasula. Bwe nali mu opposition nali nkolera nze kulaba ntukyusa gavumenti nange mbeeko n'ekifo kyenfuna. Nayagala nnyo okubeera kaliisoliiso ne bigaana. Newa Museveni sikolera, siina mulimu gwe nkola nga Muhoozi ye yaguntuma. Tantumanga mulimu gwonna tansasulanga. Siina mulimu gwe nkola nga Museveni ye yaguntuma. But I know what it means to live in a war zone. Awulidde mwami Museveni agamba mbu ffe abamu tetumanyi ntalo. Nze
I lived in a war zone. Nakulira Luweero, nakulira Bulemeezi, tubadde Lugala wano, Galiraaya, abasirikale baatucunya. Twalaba abasirikale b'Obote ng'obusapa tebalina ngatto, balina obusapatu bulimu ebituli, ne batuuka ewaka ne balagira jjajja gye buli ssente zonna z'alina ez'emmwanyi. Nze nasimirako ssente za jjajja Ekinnya nga bazizinze mu buveera n'ebipapula ne tuzisimira Ekinnya ne tuziteeka awo nga kikye tulowooza nti ensi bwe banaatutwala tujja kgenda ne bwe tulikomawo tulitandikira okwo. Era ssente za jjajja ezo nzijjukira bwe twasimira embeera bwe yateera ndooza mu 80 nga mu twalwawo zijjayo mu 89 jjajja n'ayita jjajja omusajja n'amugamba nti akati ndooza embeera ekoze eki era kalekaleko ne tuzisima ne tuzifuna. Zaali gyeziri naye ng'okuzitereka abantu bangi abaatereka ssente zaabwe ne bazifiirwa, zaatuuyanirayo, simanyi nekiti kye bayita enkuyege engeri gye kyakula wansi eyo ne zirumba. We had the money. So tetwagala kudda mu bintu bifaanana bwe bityo, mu bintu bya muzannyo. Bobi Wine wammwe tayinza kwera wano dakika 3 mu Kampala ng'embeera etabuse. Tasobola. 30 minutes tasobola. Tayina ene protective measure gy'ayina. Tayina bantu bamanyi mu magye nti oba ono y'anaabeera komanda waago. Kwegamba si kumunyooma naye kimanyi nti abamu tematutegeera ne batuvuma buli kimu, naye nga bwe nabagambye bw'osirika ofa ne bw'oyogera ofa. Bw'oyogera bakukyawa ne bw'osirika bakukyawa. Goberera naye nkugambye funa omukisa, kyalira ku bintu ebikoleddwa, tuula ku mukutu ekikulu kati muyina network ne internet, olabe bagamba ko amafactory gakoleddwa Mbale, gendayo ofuna omulimu, siga abagisu. Naawe Omuganda ali wano genda obuze nti bafuna batya emirimu muno, baana balaba nga batunga. Genda e Namunkekera wano Salimu Salewo yateekateeka, waliwo amafactory. Ne Buganda waliwo Nammambe. Ekifo kyokka ekitalina bintu bikulaakulanye bwe bityo ye Busoga. Batuyitako ne bagenda eri. Busoga has no industrial park. Not at all. Bagyogerako buli kiseera. Ne Juzi Kadaga bagambye yatusuubiza yatugambe waffe birwa. Kyokka nga twandowooza nti Busoga yandyanguye olw'amazzi amalungi ge tuyina, olw'amasannyalaze agatuli okumpi, olw'abantu abakoze ennyo ab'amaanyi abali awo. Abasoga bantu balungi, mutima gwabwe baaniriza buli omu, n'ebintu ebyo tebinatutuukako. Kale naawe noonyaayo, toyinza kubula ky'oprotectinga mu gavumenti eno. Waakiri ofunye omukazi, you are protecting that gain. Ofunye omukazi, waliwo obudde bwa dduka, tosobola kufuna mukazi. Temusobola kukuba mbaga zino zemukuba kale muli mu kulaga bitiibwa ng'ensi nfu. So n'oyo omukazi gwe wafuna embaga gye wakola n'okwanjula is a gain. Protect your gains, naye lambula ensi yo, siima ebikoleddwa, ovume ebitannakolebwa naye ng'osookedde kubikoleddwa. Nze Sir Simon Yanga Butaaya.